Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abalabirizi okulonda Canon Gaston Nsereko ng'omulabirizi wa West Buganda ow'omusanvu abakristaayo gy'abadde aweereza mu busabadinkoni obw'e Kakoma mbabuganye essanyu. Beegatiddwako abaweereza okuva mu bifo eby'enjawulo ekyotera ne Rakai okukulisa Canon Nsereko olw'okutuuka ku bukulu buno. Canon Nsereko amawulire g'okulondebwa kwe gamusanze agenda Kalangala kuziika era olugendo alusazizaamu n'adda e Kakoma mu Rakai gy'atuuse ku ssaawa 6:30 ez'emisana ga leero ng'asanze abantu okuli n'abayizi b'amasomero bamulindiridde era bamwaniriza mu ssanyu. Abalala bamutonedde ebirabo okuli embuzi n'ebirala. Abakulembeddemu ne bayingira ekkanisa wakati mu kutendereza omutonzi. Omulabirizi omulonde Canon Nsereko ng'ali ne mukyala we Sarah Nsereko ategeezezza nti yadde abadde avuganya ku kifo kino abadde tasuubira kukiwangula. Asiimye abamusabidde n'olukiiko lw'abalabiriza bamutaddemu obwesige era n'asaba abantu okwongera okumusabira olw'obuvunaanyizibwa obujja obumukwasiddwa. Yeeyamye okukwatagana ne Canon Patrick Simbwa bwe babadde bavuganya. Obuntu bwange, obunafu bwange, obusobozi bwange mbukwasa mmwe mubusabire Katonda okwaba asinziira ate okunkozesa y'ayagala. Mukyala we Sarah Nsereko asiimye abakristaayo b'e Kakoma ababasabidde n'okubaagala ebbanga ery'omwaka ogumu lye bamaze nga baweereza mu kifo ekyo. Ng'okusaba kuwedde, Canon Nsereko alambise byagenda okutandikirako omuli okunyikiza enjiri era asiimye omulabirizi Tamale olw'okumulambika. Agambye nti nga munnaddiini wakukubiriza abantu okwetanira enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya n'okukubiriza abakristaayo okwenyigira mu by'obufuzi. Era ennaku zino ensonga enkulu gye ndiko kwe kubiriza abantu bagende buli kifo ekitegekebwa okukebera enkalala, bagende balonda abakulembeze bebeetaaga. Abantu ab'enjawulo e Rakai naddala e Kakoma boogedde ku kulondebwa kwa Canon Nsereko ng'amawulire bagamba baagategeredde ku Bukedde TV ekiro. Bano era bajaganya kubanga ye mulabirizi waabwe asookedde ddala okulondebwa ng'ava mu kitundu ekyo. Nsaawa nnyo zennyini nabadde ku Bukedde TV nagenza okulaba nga ndabira ddala ng'alangirirwa n'ekifaananyi kye ne kiyisibwa ku TV n'enfuna okukakasa kwennyini. Essanyu ne limbugaana nga Canon waffe afunye obwaki obwa Bishop. Atukozeemu omulimu munene atuyigiriza okukola. Tukkiriza nti nno tugera mufunamu ebyo bye tusinga okwagala ng'omuntu mu kitundu kyaffe. Atenga mulungi yasoma mutuufu tulaba nga agenda kulira ddala omulimu omulungi. Mulyo wa John Bosco ne Kizabbone be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.